Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro yo mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Nechiko, Mary Hatstumbetu, Sami Neshawa ku miryango gikusasula $2,000 $5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bina biwagidwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha, ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media.
Done's it. Hey, pass. I'm on. Nita dikati wachikubye. Ata chikubye. Bwotandi susula obulungi ate kati okyagambwako. Bobera gwe. Wakati ensula wagitereza. Wakati nawe. Okyalina kyeweralikirira. Ate kyaki. Ninze Allah lwali nkowola. Ebirowoozo. Byakuwummulako. Wawummulamu. Watandika okusula mu rose form. Rose form akubokakamu. Bwe twogera ku kusula, twogera ku mufaliso, twogera ku piro. Tulina obuzibu ne piro mu ggwanga lyaffe Uganda. Piro baziseera nnyo ne piro teziri worth sente ze bazituguza. Okitegedde? Piro zikwata fiber. Oba wakatandika ogigira bwoti na piro efudde. Piro zitulumya ensingo. Piro zitulwaziza obulago. Piro tukoze rosimu. Piro. Ya fiber ngali original. Fiber piro. Ngatakwata. Fiber wa wano yenna akwata. Era abalabi baffe kuno bakimanyi okujjako nka rose form tukakasizza nti ate mwe piro kati piro ya rose form bw'ogigula n'ekwata bw'ogikomya ku company bakuwemu endala. Rose form tukulembeza mutindo. Yuza piro yewaka zantamaatama dda. Anti kyekyo kyenakugamba Shami mukweri akonjawulo. Nze neddangula piro nga za bbeeyi. Sebo nina ne company eri awo Jinja Road awo. Saagala gyogera njala kunyiga. Yanguza piro buli piro emitwalo 18. Kati eyaffe eyinza bataweza sente ezo naye nga tegisinga omutindo. Nekwata bweshi. Ningamba what's this? Duplicating. Baba koppa. Rose form. Mwamukola ne bakoppa. Original. Bujangu ya piro. Ate kati waliwo ne piro ey'omukyala nga erubuto. Ey'omukyala nga eruki? Nga tuli imbuto. Oli imbuto. Bagenda kampa yako. Ojambala bulungi bwotwo abasizza nayo. Bagenda kupa piro y'abalongo. Ojambala n'ogiteeka no mbulago ne mara nejja ne kawano bwe. Nengo jjeko n'ekyo waliwo n'omuntu nga si wa rubuto. Nenga naye asobola ogikozesa naye nga design yaayo twagikola nga y'abantu baruki? Barubuto. Naye nga n'omuntu nga munene bunene naye asobola omuwa emirembe. Bano banina masavu. Bwekityo. Bakasuku. Kasuku kyekyokulabirako kyoleese. Anti ali lubuto. Lwagaana kuzaalibwa. Programu zimukola ne kasuku nziraba nti waliwo afumbirwamu omwami n'aga nti yali nfukidde ezzibu. Omwami nga yafumbiddwa. Mwami ki? Asujja kwogera mannya g'abantu mujja kumpisaamu eggaali. Naye lwakuba kati nzoli okumpisaamu eggaali muyoola ebigere. Muyoola ne mutwale wasenga kula nnama. Lwaki wasenga kula nnama? Akola ku byebyo eby'ennono. Tewaliyo mulala akola ku by'ennono. Nze gwe ndabaakuba obulango. Gw'obikolako ndikukwasa. Nsaba nga kola mumpi mulogo. Daddy. Nze ndi kitaawo. Nkwata mpola. Nange nkwata mpola. Tosonka mu kitaawo. Subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Kasubire muli bulungi Shamim Manja ly'erinnya lyange bagiyita real time with Mimi etandika essaawa zibeera nnya buli lunaku. So gwe beerako bubeezi olinde ani gwe tukuleetera. Buli lunaku tubeera n'abantu ab'enjawulo abo aboogera ebigassa eggwanga kw'ossa n'okubeera nga batubuulirira n'okubeera nga ate tubayigirako ebintu bingi nnyo ddala. Programu eno eya real time ewagibwa Gibbs Bridals, Kosa Mimi's Glamour, Ecop Photography and Videography, ne ba sponsors bangi naye olwaleero programu ewagiddwa aba Rose Form, High Density. So gwatalina mufalisi oba mufaliso oba buli omu aguyita bw'ayagala. Buli omu alina engeri gy'aguyitamu ogwa Rose Form simanyi kyoliko. Omwami ono leero mwenna abasinga mumumanyidde mu kwogerera mikolo, mu kuzannya, mu busomesa, naye olwaleero azze nga mwogezi wa Rose Form. Brand ambassador wa Rose Form. Ogufa ogunene. PR. New company nene. Raycom Industries. Oli otya Daddy? Ndi bulungi. Obulamu bugamba butya? Obulamu era bitambulanga bwe nabisaba. Obulamu bintu bitambulanga bwe wabyagala. Nabisaba nasaba obulamu Katonda n'abompa bwe nnyini bwe ndi mu bwe bwange. Siri mu bwa mulala. Amin. Oli ku script ya Mungu ko kyatambulira. Allahu akbar. Wenna kuleka sibo oli Daddy oludde okundabako
kuyiriba nate muri nosulawo abaana kumisinga naye wandibadde gwo misinga ennyo mukwano waliwo ebiseera ebituuka ng'omuzadde yalina okunoonya ate omuzadde alina okunoonya duniya nanyoze n'abaana naye nga ndi mulamu oli mulamu ate ebintu bitambula nkulaba so ensula eri etya ne Roseform like emifaliso gya Roseform kiki ekyenjawulo ekigiriko okusinga emifaliso emirala lwaki nandiguze Roseform emifaliso mingi naye kansooke neyanjulira abatulaba wadde bamanyi nti nze taata wange muzeyi Ssemakula mazima gali nti kati nzijidde mu bbala ddala era ebya taata ojja kusooka obize ku bbali osigala oli mwana shoboye neggwa tubiddemu ebyo naye Ssebidde Abdulbasir erinnya brand ambassador Roseform kitundu butundu ku kampuni eya Roycom Industries. Roycom ekola ebintu bingi naye kati ffe nzize lwa Roseform. Kaakati lwaki mbangula mufaliso gwa Roseform nga sigula mifaliso mirala? Emifaliso mingi era omuntu asobola ogyebakako naye Roseform ekulembeza mutindo mu lunyanya be kibayita quality. Bw'olefa emifaliso genda kujoogerako nti gundi ne gundi ne gundi abantu basobola emifaliso egy'enjawulo naye ogera ogira bwoti nga kibadde basuubira kyebafunye Roseform kyosuubira kyennyini kyekuwa. Nze nsuzeeko emifaliso nga siraba kugenda mu kampani eno emirala gyesigenda kwogera mannya wasi kyekyandeese naye ng'omugongo guba gunnuma nga nakanyamawuzi olwota ogugumuka byonna byonna ebirooto by'entiisa olaba abakuloga lwakulagako emifaliso gitategeerekeka bwe wafuna Roseform obulamu butambula nga bwe mbusuubira era buli aguguzeeko ajja naawa omulokole kyayita testimony nti mutuufu mufaliso gwa njawulo. Abantu tebamanyi emifaliso naye Roseform akulembeza mutindo ate nga Roseform company ekosa abaana baawano era abagirimu bonna bonna baawano hayalinga abaana baawano kitegeeza ewa munnansi emirimu ayine musasula bulungi kitegeeza bw'ogula mu Roseform oba owagidde eggwanga lyo owagidde muganda wo owagidde mwannyoko owagidde ssenga bw'ogenda ku kampuni yaffe ya Roseform Industries ina Mawojjolo Uganda yonna weeri buli muntu oyogera bwoti Olugwere Lusoga Luteso muli wano n'Amawojjolo kitegeeza ogula emifaliso nga bw'olya ne ku nkoko bwe kiri n'Amawojjolo naye ate bw'obanga ate ennyama y'Amawojjolo ewooma n'enkoko yaawo naye ng'ekikulu kya byonna teweetaagisa kutuuka n'Amawojjolo tulina outlets ez'enjawulo mu bibuga eby'enjawulo Roseform eri country over oba ogenze mu Western oba ogenze mu Eastern oba ogenze mu Northern oba ogenze mu Central kati nga nze ow'Ekibuli era bugenzi wali ekabalagala kumpi ne poliisi tulina outlet ng'ogifuna. So bwemba ne maama wange ng'akaddi yaweddewo ebyemifaliso bitanda twagala bimuggyako so omufunira omufaliso ng'alinga ali ku kitanda naye ng'ali ku mufaliso Roseform ebintu bya mirundi ebiri ayinza oba nga alina ekitanda kye nga nyula nnyo abeere ku kitanda waggulu ne waliwo omufaliso gwesobola okumuleetera baguyita Roseform orthopedic ina nakanyama awulira omugongo gumuluma yandiyagadde yebake straight nga yagala surface eri bit hard afuna omufaliso guyita orthopedic guba gukola nga massage gumunyiganyiga nakakkana embeera bulungi nnyo omugongo ne spinal cord nedda mu mbeera waliwo emifaliso egimu nga gigwamu n'olwala omugongo naye nga mufaliso gwekulwaza gwengoloza bandoga naye nga neebakaayo eyo Roseform yajja ebijjawo kati abakadde balina emifaliso egyabwe gasobola gwebakako ate kakubeerako enjuyi bbiri kubeerako akabubi akagonda wansi n'akakaluba wawulira nga ayagadde wakaluba nga akyusa bwe yagadde wagonda nga akyusa choice beera yiyo. So ndowooza kyamakulu nnyo okuba ng'osula bulungi nze ng'omuntu because bw'otatereeza w'osula tolina bw'ofuna birowoozo birungi. So ndowooza abantu balwawo nnyo okufuna ku programs bweziti ezoogera ku nsula. Lwaki olondawo okusula bulungi ate n'olondawo okusula mu mifaliso gya Roseform? Kati mu bintu omuntu yandibadde yeetanira ng'oggyeko ekyokulya n'obutestressinga ebitwende bisinga omuntu nasomako history Napoleon nga ina statement gyali akola naga nti omuntu omugezigezi yebakira essaawa 4 omukyala nebakira essaawa 6 asigaddewo n'asussaawo naye nga nti okukyogera ekyo naye nga bw'okyogedde onnyambyeko kati mu bulamu bw'ensi omusawo atugamba nti mwebake ekimala wummula ekimala naye owummuliddewa ojja kwesingana nga ebiseera bisinga omuntu abimala mu kwebaka mu kuwummula waliwo awummuli essaawa 12 naye owummudde otya owummudde ku mufaliso kikaaki kuba omufaliso gw'owummuliddeko gukosa obulamu bwo gukosa endowooza yo gukosa mental capacity y'omuntu bw'oli omufaliso gwebakako ogugumuka tegakuwa mirembe n'oba nga tofunye budde bumala ozuukuka nakanyama akuluma Roseform ebyo bivaako.
yenjawulo ekiro nti ebifaso gya rose form nibo ogenda katale janjawulo nnyo bifaliso emiki emirala ate ffe tusomesa abantu tumala gagula mufaliso kati nga ggwe toli mukulu gwe tuwetaaga orthopedic okujja nga musawo ya recommend nze ndikozesa ki orthopedic lwaki ate kati ggwe nsobola okwesaliro nengamba kati nze ndi orthopedic tosalawo obusazi orthopedic bagukolanga guli n'abantu baagwo ffe emifaliso buli mufaliso gulina omuntu waagwo kati orthopedic wabakadde bokka si bakadde bokka omuntu alina ekizibu n'omugongo bwobanga okiyina orthopedic abakukolera naye kati gwe wandibadde nga okozesa rose form high density smart yaliwa yona abaako negundi ennene ayinza obanga ali 6x6 ayinza obanga ali 8x8 kuba emifaliso by the way sobola ogenda ku company kiri kyewayogeddeko ng'ogamba abantu omwagaza ku kitanda yagala beena mufaliso abantu bakimanyi balooza nti omufaliso okuma ku 6 nti yaguze inchi 6 nobweyagala inchi 10 n'ezi 12 bazimpa okugenda wali ewaffe namawojjolo n'okola order ne bakuwa omufaliso inchi 12 n'oteekawo kitanda omufaliso nga gubimazeyo byonna ng'okoze order customized nobanga gwe guli mu kisenge kyo nekibanga bwekityo bwe kiri kati program ya leero real time ono wa leero ali sponsored by Rose Form Uganda. Rose Form high density kati katate kano ke kaliwa high density kati nawe osula ku Rose Form ate oyinza okubuulira obusiraamu ng'oli mu katuliki nobagamba nti father wuyo ali masijidi atandise okubuulira nyinza okubeera ambassador bagambe ennaku zino abantu bangi abalanga ebintu bye batakozesa kati oli n'alanga perfume naye nga perfume gy'alanga we bamugamba weekuba perfume ki nga tuwa brands endala waliwo ekintu ndowooza nga obusobozi bw'omuntu tebukiyina naye ate Rose Form y'enkola yaayo eteekawo obusobozi nga ne brand ambassador asobola okugula omufaliso nzibe Rose Form ensasula ndi mukozi wa Rose Form ani ambassador kati mu bintu byenkola byonna okujja mu Rose Form njikubira akarango mbere nga ntambula nayo osooka kugeza mutindo gwayo kati ffe tubeera mu events tozina kuwana keeki ntibadde keeki eyo makulu nga tugiryangako Rose Form gyenkozesa ne famire yange egisigaddewo nagigabagaba olw'ebizibu byagyo but bamanyi nti omufaliso guliko duration waliwo emifaliso egigwamu ekituli wano wakati nga weebase eno owulira bulungi neno owulira bulungi naye nga wakati oguddemu ate waliwo ng'ate baagukuseera kituufu mwayombye n'omwami nemwawukana mubuliri abantu akyala baawukana nawukana nebba mubuliri nanobera omwo omwami nadda eno omukyala nadda eri obudde bw'ekiro negukola ekinnya nemwiringita paka mumakkati Rose Form tebikola ekyokubiri emifaliso giriko obuzito weight abantu bakimanyi osinga n'omuntu ng'aguze omufaliso naye nga weight yagwe tesukka 8 omuntu yandibadde agugendako nga olaba emmotoka nti it is licensed to carry 14 nogisinga ne 40 emifaliso nagyo giriko kapasite yagyo mu buzito ffe tuyigiriza abantu nga zigula omufaliso wadde sente tuzaagala naye okusinza bwonyonyodde kika ky'omufaliso gundi kiwandibadde okozesa kusinzira ku buzito bwa mukazi wo omufaliso oguguze gwetagisa kilo 10 naye oli wekka ng'oli kilo 9 which is okay ne bwowasa n'osigala ng'okyakozesa ogwo omukyala gwewasiza naye wa kilo 9 kilo 18 ogenda gira bwotyo gwali omufaliso nga gafuuka akakeeka biriko weight emifaliso bw'oba ogula olina kupima weight yo olina okumanya nti eno weight kati emifaliso gy'abaana b'essomero abakuluko bebaka era okugenda ogugira bwoti nga weight yagwo ya mwana oli mulina emifaliso gy'abampi olina kyoyagala okuyisaawo no mbuuliza nkolera bantu waliwo omukazi nga mumpi ng'ate si munene nnyo ekiri awo kati naye afuna mufaliso guno high density mbasibukako nga tena kati nakugambye nti waliwo omuntu asobola okujja nakola order waliwo n'emifaliso gy'abaana ng'abaana baki bato gikoleka n'omumpi kampuni esobola omusayirako gwagiza atya bweyagadde naye kati owekitanda naye yaba akikoze atya nakyo wabadde manyi nti omuntu yabeera mumpi era ekitanda kisigala nga kiki kinene kati owuli ekitanda 6x6 nze siri 6x6 omumpi asobola okwebaka ku mufaliso gw'abakulu g'osula ku kitanda ki nyinza okusuka 6x6 ku nsimba njagalako ogyako ne space nesigalako tekisoboka sabo 6x6 jadi togyako ntya oyitako
siyitako oyitako omanyi kibayita 6 inches iye Kati mu- 6 Mm. dadi alina okuba ayitako Kati nze manyi omuntu ayita kati muwala wange kino kankikunnyonnyole ekintu kibayita inchi omukaaga abamuwanvu ebyaddala nze ni mu 5 around 5.2 inchi mukaaga ntepera ne kuba ne bantunuulira mba mawulire gantiisa ng'oli ofone yafa kubanga wa Sudan 6 ngendako bulungi neneekyusa nenzire eno is a square. So kirungi ki ekiri mu kubanga osula bulungi ng'omuntu si mukazi si musajja naye ng'omuntu because abantu ennaku zino batera nnyo okugamba nti nze obwongo bwonna mbumalira ku kisenge ensula yange kikulu ng'ebirala byonna sinnabiraba ate abeera mutuufu kirungi kiggwe kyolabyemu nga ggwe asuze mu Rosifom kuba kati nze sinnasulamu njagala bampeeyo omufaliso ekyo amawulire njagatuusa aba Rosifom naye nga ng'oggyeko n'ekyo nandibadde nkubiriza nti famire yonna gize ku mifazo ya Rosifom ojja kulaba ekyenjawulo abaana basula mu Rosifom kati naawe olina okugwetanira ng'omukulu kati ekikulu kya byonna buli muntu yeebaka obulungi nga yeebasa ebiriyo kaŋŋambe nti mumpimpi ng'akozesa omufaso gwa Rosifom tatataganyizibwa mu kwebaka afuna okwebaka okuki okulungi butaliimu ate nti azze eno nti atina kanyama kakiba kimuyamba okufuna mental stability agenda okuzuuka nga obwongo buli fresh bw'obanga webase bubi n'obwongo bukosebwa bwewulira nti tafunye budde bumala abadde agenze vuga motoka ati kuvuga emmotoka yatomedde abadde ali mutulo Rosifom newebakako nga webakidde saawa ezi 3 oba webase muneebaka ewese ekiki ekitiibwa nga tewali kikusombwa tewali kugugumuka tewali nti ate kino ate nakanyama n'ozukuka ng'omubiri guli mu shape nnungi. So bwe mba njagala zaala balongo omufaliso gwa muwogo gusobola okunnyambako omufaliso si gwe guzaala naye guteekawo embeera ey'obukakkamu n'obutebenkevu gw'okola emikolo eginakuyamba okuzaala abalongo. So gwetiinsa mu kuwa obukakkamu Rosifom yazuuliddwa nga mu kwetiinsa mu kuwa obukakkamu okuzaala obulungi waliwo emifaliso gwebakako nga badde oyagala kuteekateeka kuzaala balongo nga n'omuntu ojja muzaala ng'omufaliso kizibu Rosifom akuwa obwangu nga golooza bakuloga naye kumbe embeera gy'osulamu waliwo abantu bazuukuka nga wulira nakanyama naye oba bukoobwe oba nabadde mu kulima naye nga problemu mufaliso gwagiza atya webaseeko n'okuba abaana ku ssomero mu abasomesa musula bubi abasomesa ekintu ky'okusula obubi kyekireese kati ate bw'abaana ebintu ebitali bw'osiŋŋaana wenneebaka laba kati oludde okundaba naye bw'osiŋŋaana enneebaka yange toyinza manya nti musomesa oyinza ogamba abasomesa nga bafuuka babbi neebaka nga mukungu Rosifom yabikolako 6x6 n'ekitanda kyekyo ogula mufaliso ngakwerako n'ekitanda Rosifom tetubajja naye waliwo n'ebitanda ebiriyo mu kampuni ya Rosifom obanga oyagadde okukola order naye nga major emphasis eri kuki eri ku mifaliso naye nga n'ebitanda gyebiri netaddi kati wakikubye ate nakikubye bw'otandise osula obulungi ate kati okyagambwako bw'obeera gwe kuba kati ensula wagitereeza kyeweeraliikirira ate ekyaki ninze Allah lwali ebirowoozo byaki byakuwummulako wawummulamu watandika osula mu Rosifom Rosifom akuwa obukakkamu nze newe nebakira kati nze ndawe ntambula nenva ku mukolo kati juzi nalira kayi nentuke ekibuli saa 7 gw'ekiro nga 12 n'okuvaawo ngende Embaale essaawa nga nyina kwebaka ssaawa kati wa 2 n'emmeka n'3 naye bwe nebaka ku mufaliso gwa Rosifom essaawa ezo otwo tuba tumala otwo kuba mba nebakidde ddala ebiriyo amakubo oyingira ekitanda oba oyingidde kwebaka kati ate nebaka nempa emirembe so nga tewali wayingira mu kitanda n'ekitanda kinyini n'omufaliso nogumuwa obuzibu Rosifom tebikola bwe twogera ku kusula twogera ku mufaliso twogera ku piro tulina obuzibu ne piro mu ggwanga lyaffe Uganda piro baziseera nnyo ne piro teziri wathi sente ze bazituguza okitegedde piro zikwata fiber oba wakatandika ogigira bwoti na piro efudde piro zitulumya ensingo piro zitulwaziza obulago piro tukoze loosi mu piro kiri kitya mu Rosifom kati ate ekyewuunyisa Rosifom mu bintu byesinga atakukola ng'oggyeko omufaliso yakola piro nagambye Rosifom ekulembeza mutindo mulina kunkakasa nnyo ekigambo kya piro sinafuna muntu wa piro wanaatunda piro kunkakasa nja kukukwata nze gutwale ku outlet zaffe gwempa obudde
mu Kampala mwezi mu bungi ne mu abwiri wa Kampala omuntu omuwano gwe nakafuna alina pire ennungi muna Kenya kati ate muna Kenya akaba rose form akaba rose form muna Kenya goyogeddeko kwa mulina pire ennungi ya fiber ngali original fiber piro ngatakwata fiber wa wano yenna akwata ate ngo je era balabi baffe kuno bakimanya okujja nka rose form tukakasizza nti ate mwe piro za kati piro ya rose form bojigula nekwata bojikomye ku company bakuwe mwendala kwa rose form tukulembeza mutindo kwa kati nze nzijuza pire ye waka zantamata madda anti kyekyo kinakugamba Shami ukweli yakonja ulo nze nedangula piro nga za bay sabo nina ne company eri awo Jinja Road awo sagala jogera njana kunyiga yanguza pire buli piro emitwalo 18 kadate eyaffe yinzo bataweza sente ezo nenga ategisinga ne kwata bwesh wajita ningamba what duplicating rose baba form koppa rose form mwamukola ne bakoppa original bujangu ya piro ate katwalo ne piro eyo mukyara nga irubuto iyo mukyara nga iruki nga tuli imbuto oli imbuto bagenda Kampala yako ojambara bulungi bwotwa abasizza nayo bagenda kupa piro y'abalungu ojambara nogitekano mburago ne mara ne jane kawano bweti nobera comfortable nenga matandiso zikoleza jeziri no mukyala woluto yeta kati agiteka ko mufalisa atenda gwa rose form fwenyumira ne yebaka yote teringa zino e design woteka oburago woteka oburago ne ita wansu we mikono wano ne ku massage nga mumbirizi wano ne bangeri wano bweti oburago nga bwetese wano very comfortable kati aba rose form be kubyenjawulo heba bade bagikuwa no gireta abantu ne bagiraba no gizaayo nja kukoma okusheno nja kujja nabyo kubanga munange abantu enza kunkagadde nnyo anate kanyuma nnyo kumukazazala abalungu kakusikiriza okufuna olubuto kakusikiriza oyinza n'okagula nga tonnafuna lubuto kakusikirize okufuna olubuto naye ng'oggyeko n'ekyo waliwo n'omuntu nga si wa lubuto naye nga naye asobola ogikozesa naye nga design yaayo twagikola nga y'abantu baluki balubuto naye nga n'omuntu nga bunene naye asobola omuwa emirembe bano banina masavu bwekityo bakasuku kasuku kyekyokulabirako kyoleese anti ali lubuto lwagaana kuzaalibwa programu zimukola ne kasuku nziraba nti waliwo afumbirwamu omwami naga nti yali nfukidde ezzibu omwami nga yafumbiddwa mwami ki asijja kwogera mannya g'abantu mujja kumpisaamu eggaali naye lwakuba kati nzoli okumpisaamu eggaali muyoola ebigere muyoola ne mutwale wasenga kula nnama lwaki wasenga kula nnama akola ku byebyo ebyennono tewaliyo mulala akola ku byennono nze gwe ndabakuba obulango gwebikolako ndikukwasa nsaba nakona mumpi mulogo nze ndi kitaawo nkwata mpola nange nkwata mpola tosonka mu kitaawo yiga empisa z'ennono so leero tuli mu kwogera ku nsula yaffe ennungi omanyi buli bw'osula obulungi olowooza bulungi buli bw'osula obulungi toba nampalana ku bantu kuba oba wasuze weebasi buli bw'osula obulungi weewala endwadde za nakanyama magumba gannuma ensingo yeekaase omugongo siguwulira maaso z'omu mikono zaakutte kirungi nnyo okusula obulungi ekizibu kati ekitutawaanya e Uganda emifaliso jorozi fomu ezireese bannayo piro bannanga abakola piro mu Uganda wano mbeegayiridde mulekeraawo okulimba abannayuganda mukole piro ezituukanye n'omulembe mulekeraawo tulimba ate emifaliso ng'oggyeko ne gyekugambye egyo emifaliso tulina emifaliso mingi ebika by'emifaliso biki bingi era programu eddako nja kuba nti singa kisobose nkutwale station yemu nkolere ku station okolere awo nga buli kinjogerako omuntu agira atya akirabako naddala kati obwo obuntu obwo bwogambye obwo abakazi bagenda bwanguyira lwakuba tebalabye we bufaananyi tujja kola arrangement simanyi oba muyinayo ku bifaananyi mu bimpe tujja kolayo enteekateeka tugende ku outlet tukolereko awo nga buli kinjogerako omuntu agira atya Executive Media nabagambye tugenda baleetera buli kimu kati leero twaliwaddeyo twogere ku nsulayo osula otya obukasita okusulako kufa business zo ziba zifudde endowoozayo yonna eba efudde buli kimu kiba kifudde ofuna n'entondo
afuna entondo zotomanyi ziva otandika olloga kwati bwanga tebase bulungi obera muko buli kadde kati buli akugamba owulira ennyiike n'obusungu so webako bulungi otebenkera toba na busungu obutasula bulungi obusungu bwawe tubugeraageranye ku bantu abateegatta tolwayo eyo kuba waliwo abantu abamu nga tebakirizibwa kwegatta tobeera balungi baani tukite baani dadi waliwo mu ddiini ng'oli takirizibwa kwegatta abali mu amatanafumbirwa nga nteekateeka ya ddiini nga bwekito bwe kiri nga nteekateeka ya ddiini bafaatha omufaatha ye aba talina ezo ne intention ze mubatemuli teziriimu naye ŋŋamba bano ng'abadde yeegatta n'akivaako oba omusajja n'agenda amawulire ga ntiisa ye batandise n'okulwala ebirwadde bingi nnyo byebuteegatta kuba kati enteekateeka zo zonna ssente zo ng'ozifunye gulayo ku mufaliso omulungi teekateeka ekisenge ekyo kati musawo yimuka ne mujja ne muteekerateekera omuntu ekisenge bw'aba atugambye najja n'abagulako omufaliso n'afuna ekitanda piro ne muzimuwa kwegamba najja kuba we ekisenge kiba kiwedde ki ekirala kye mulina ku Roseform tukola ebintu bingi nagambye kampuni nnene Roseform jase katundu butundu ku nteekateeka kampuni bagiyita Roychem Industries Roychem Industries kati Roychem eyo ekola ne spare parts w'amagaali nazi brakes Roychem ekola empira gya piki Roychem ekola containers zino ez'emmere eziri disposable ekola plastic bottles bano njagala juice ku mikolo njagala ki ne labeling negiretya nemuteekako yagendayo n'essaawa zino emphasis njagala negiteeka so Roseform muyina pido na mifaliso ndaba outlets nyingi nnyo eza Roseform ziba zammwe oba bantu baba oli aba yesasula busasuzi kati ebintu bya mirundi ebiri waliwo outlet nga za company nga Roseform kuba saagala bafere bantu nga Roseform yakuteekawo outlets showrooms ez'enjawulo across the country bulijjo dda yonna okusembeza services kumpi ne bakasitoma baleme kutambula bagende nabawojjolo kati bw'ogenda Embaale ogisiŋŋaanayo bw'odda ku Bode Busia ogisiŋŋaanayo bw'ogenda Arua twaguddewo oba ogenze Koboko gyeziri oba ogenze Iganga weeziri oba ogenze Mbarara oba ogenze Masaka ne mu Kampala ez'enjawulo so nate nobeerawo n'abantu basse kinnoomu nga yina edduuka Roseform ne muguza emifaliso nga yina video so bw'onsanga outlet yo nange oba showroom eriko Roseform eba yammwe mbaloopera baseera nnyo emifaliso abantu bagamba Roseform emifaliso baagala sula bulungi era baagala kuwagira naye emifaliso nga giri waggulu kati oyinza olowooza nti giri waggulu naye prices zo zimanyikiddwa kinakugambye nti ngenda kukutwala tukole show eddako nga tugikolera ku showroom ku outlet yaki ya Roseform emifaliso gyaffe beeyi ye Kampala ye Arua ffe omufaliso kampuni egutambuza negutuusa tekukyajinga nti ate mafuta egukutuusiza olw'ensonga bwewanga oguza omufaliso gwa Roseform ng'okoze booking ng'oli Arua kampuni eguvuga oba oyagadde 12 by 12 evuga omufaliso gumu bw'eba etwala emifaliso okusupplyinga n'ogugwe guteekako siga nti eteeka mufaliso gumu negutwala tulina outlets control bw'eba etwala ku outlet eri mu kitundu kyo n'ogugo baguleetako wakoze ko order singa manna akagula omufaliso gwange ne gufuna obuzibu nguteekawa erodda ku outlet yaffe n'otunyonyola buzibu ki mu abantu amatumu bawuliriza tewali kampuni ewuliriza nga Roseform kuba ku ground kweri nnyo ne lines weziri in case of anything ng'okoonako oba ogenze ku outlet ne bw'ogenda ewantu customer care yaŋŋambi era otutegeeza nti ya customer care y'eggundi si nnungi era Roseform ng'ekola enteekateeka okutereeza so bwe mmala okugula omufaliso ne ngula ne piro ne mubinvugira ne mubireeta ne ngukima ne mbiteekayo nga sirina gwe nsulako naye musobo mumpa wakati mwe mwewaweereza bannayuganda kyogera industry endala te business endala gwaffe gwa muki gwa mufaliso ate ogw'omutindo kati kyoyogeddeko Roseform akabeeyi kayinza okuba nkakyukamuuko akatonotono n'emifaliso emiki emirala but in the long run ogenda ogira bwoti ng'ate Roseform eri cheap
kwanza nyozo ko mufaliso ne gwangara akabanga n'ogula omufaliso mu kampuni lye bichipu nga buli mwako ino bukyusa so kino ekyomusite munfunirako musajja mwenonyeza ffe tukwogera Rose Form ina n'aboogezi abalungamya abogerera ki ab'emikolo kati gwe funa omwami tukole enteekateeka ate omwami abuze ate bagamba munfunire temusaa tukolera bupiro obanga kana akabakazi ke wagambye nga kalina obugalo nga kajja kakwata bw'obanga okoze order tuyinza kinakirowoozaako idea nja gituusa nina we wakalabyeko online oyingiramu bwoti mu kifaliso kirina ebigalo kati abazungu babukola kibanga ekikubika abazungu babukola nga babukolera abaana abeere nga alina feeling nti maama amukutteko abaana bamulaba abeekaabya bawulire obugalo bwa maama abeera comfortable temusaa bukolerayo bakazi antiko kabeera mu science ate omulala eyo Rose Form tenatuuka wawo saagala kwogera kyetayina so ogulayo mufaliso na piro tekugirako mwami oba mukakyala omweteekerako oyo goba oyino kati gwe teekateeka kisenge olinde omwami wajjira bakuwa omwogezi Rose Form yakitandise ekyo nabadde gye tubalina kapa esula obulungi we mutuuka okwewasa bakuwa aboogezi tubaka aboogezi enteekateeka ndala naye kyengezako okugamba nti kampuni erina brand ambassadors abaki bangi anti gwe mbaba nga ba brand ambassador ab'enjawulo boogezi tosobola kugula mufaliso ne bayisa okwogera ne Sebide tusalireko ssebo ekyo tuyinza okukiteekayo nga project kuddiza ku buwagizi oba waliwo kye bayita corporate social responsibility okuddiza tugaa nti wasineya tukole program bweti CSR tujja kirowoozaako gye bujja ogambye kakyako CSR oluzungu olwongeddemu oluzungu Rose Form tokyali wakusabirwa Rose Form osula mufaliso gyawe notayiga luzungu era nga Rose Form omutindo gwe tukulembeza kati wemanya gautwala complaint yange Rose Form ngenda wa namawojjolo ng'oguzeewo omufaliso wonna wembanguze oba buli showroom erina manager kati Rose Form buli showroom ebeera ne manager waayo ebeera n'agitwala oba oguze Arua teweetagisa kujja Kampala oba oguze Mbale teweetagisa kujja Kampala naye nga ngambye ekigambo kimu nti ne bwogenda mu showroom there is quality gyo emifaliso gyammwe mirungi just boss mugamba akabeeyi si kanjawulo nnyo nga bw'okirowooza naye nkugambye ekikolawo enjawulo quality Rose Form sales quality mutindo kuba njagala abantu batandika okubeera nga ate basula mu Rose Form bwe kiri era kyekindeese wano akasente kanti konna mukamalire ku Rose Form banna ekyabuvunaanyizibwa okusula obulungi kyabuvunaanyizibwa n'okuloota ebintu ebirungi bw'oba osula bulungi toloota ng'odduka waliwo abagoba waliwo abakufumita ebiso ne buli woosula obubi oloota bakuloga oloota aliwo akutuga oloota osala nnyama ate nebaka y'omuntu yeweesa omuntu ekitiibwa wali okubyeko akafaananyi nga Katonda akugeredde n'olwala nga balina kulabira mu kisenge ng'omuntu abadde akuwa ekitiibwa nagamba oyo Shamimu ali bw'ati n'ogenda olwala Allah nga akugeredde n'ogwa ku ndiri omuntu ayingira mu kisenge nti ajja alabe ku mulwadde agenda olaba omufaliso nga omulwadde ali eri mu kinnya bulijjo omuntu mulaba bwetuti bwati bwali kati waliwo ebintu biraga omutindo gw'omuntu kati bwe waka omufaliso gwa Rose Form oyine bwagulaba obulabe yabwati kwa Rose Form fasiyo yaffe tugisabika bulungi nnyo kyesakugambye twaliwo n'ebipiira nga badde oyina n'omwana ali ku ssomero baafuuyisa Rose Form ekola ki mattress cover omwana abanga omufaliso agumyawo nga bwe yagutwala oba amasomero ne bana ab'ebisulo ne lodge abaana bamanyi onnoonya bazadde baduli nalina abazadde abaali banoonya ebyo ebigundi by'okuteeka ku mifaliso ng'essomero lyawadde order buli mwana gwe batwalayo n'ekiveera bana ba primary so Rose Form mubirina ssomero lisobola oddigulamu bungi ne libuguza abazadde ne bweyagala labeling mukola ne labeling utapoliniza abaana so essomero lisobola obbeera eyo ne ligamba katukole order ku Rose Form babituwe ffe tuguze abazadde ng'otaddeko n'erinnya ly'omwana gakweriri oba namba kyesi gy'ogira otya gy'oyagala
Roseform yazize kukyusa n'ebaka y'abantu era buli yayebase ku mufaliso gwa Roseform wa testimony nti obulamu bwakyuka tebulinga bwali kuba amazima gali nti omufaliso gyoguka bwe guti spinal cord yeno gradually egende funa shape y'omufaliso gwebakamu okusinga n'omuntu nga muto naye nga omugongo gwesemu bwe guti yenga roza mujja wa mama we yamukola ebyo naye nga mufaliso ebbango liva kwebaka bubi sigamye nti ebbango liva kwebaka bubi naye omuntu ayinza spinal cord esobola okukyama neva mu shape n'olwala n'olwala so munzikirize ate mbeere nga mbeebaza okubeera nga ate mutulaba buli wetuleeta program yonna gye tuba tuleese omukulu ono ayogerera mikolo ate ng'olwaleero azze okutukyalirako okwogera ku by'okusula nga brand ambassador wa Roseform kampuni gali kwoleka kampuni eyasazeewo okubeera nga munnayuganda yeebaka bulungi asobole okulowooza obulungi munaye bw'oba osula bulungi toba na fitina ku bantu buli muntu gw'olaba eyo nga olina fitina genda ogula omufaliso ku Roseform ogenda bange fitina eseebengerera mpola enge ekulimu n'obulogo bijja genda mpola nga tewali abikase so kati omuntu bw'agula omufaliso ku Roseform omwamu ku buddansi as a sign of appreciation bwabansinganye ku station bwabansinganye ku outlet bwabansinganye ku showroom kuba dancing is part of my life buli wenkona muka dancing mpulira abantu bakitegeera mbakolako exercise so nga tumaliriza emifaliso gya Roseform omuntu asobola gitwala ku buko tekigaana nolwaba nti kale kyazza njawulo waliwo kale ngeyeraba nti okutwala obufaliso ku buko obeera owemudde nabo gye bali naye nga omufaliso tegulina tabo gwa Roseform bulabika bulungi koleddeko n'abantu b'embaga waliwo embaga gyenakola embaala eyo mu birabo muzeeyi bye yaleeta musajja mugagga yaleeta omufaliso gwa Roseform 6x6 high density smart buli muntu nakkiriza nti weewaawo kuba n'engeri gye gwambalamu omufaliso guweesa ekitiibwa olugoye lwaffe lwa njawulo nnyo lwa Roseform ku ngoye endala si kagoyegoye n'omuntu ne bw'ogwanika awo ye ng'ogwaniseeko ki omufaliso gwa Roseform nagambye guliko akaletha waggulu guliko akagoye waggulu tekakkiriza amazzi kugira gatya kuyingiramu gujja olwedde gulina protector wow that's good material yagwo naye nokutalina protector era gwera ne layer ngeri thick wanjawulo ebyaddala okay munaabeera temusiima busiimi buli kimu kibakoledde abantu bangi bendeeta wano buli omu aba ayogera ku bituyamba mu bulamu so okusula obulungi tolina bw'oba nga wasuze bubi n'ompuliriza oba n'olaba ebigenda mu maaso mu ggwanga so olina okwekuumira ku mutindo olina okwekuuma nga tovuddeeko olina okwekuuma ng'osula bulungi ate nga oli bulungi ng'ate olabika bulungi so ne bw'oneekolako skin cares mmeka ne weeyerusa kyenkana ki ng'osula bubi ogenda sigala nga bw'oli ojja lowooza ebintu by'abantu bye bitakola naye nga nsulayo mbi kyusa ensulayo girowoozeeko fumiitiriza omanye wa olina okusooka oteeka sente zo zisookerwako zirina kgenda mu nsula oluvannyuma aba woteeri tubasaba mukyuse ku piro n'aba Airbnb mufune emifaliso emituufu yogedde ku hotel ne hotel banga oli azimbye hotel ng'agala emifaliso bulk order nabyo tubikolako ate aba Airbnb nabo Roseform omuntu wayingira ne mu hotel yo nga mulimu Roseform araba nga kintu kyanjawulo nnyo amanya takasente ke kaweddeyo so munzikirize embeebaze mugende muwagire Roseform emifaliso balina mirungi ddala ate dadi bw'akoonamu n'enkoonamu oba olinda ki yimuka ove wooli beera ng'ate ogenda ogula omufaliso ku Roseform balina showrooms nnyingi okwetooloola eggwanga lyaffe Uganda ate era waliwo n'abantu bendaba abagula emifaliso ne batunda nabo musobola okugenda n'omugamba mpa omufaliso gwa Roseform kansubire teri akuba bicuppuli mu Roseform ina intelligence toli ayinza gikubira mu kipuli so gonna gwensanga nkuliko Roseform manye nti mutuufu okay munzikirize mbasiibule tusisinkane olunaku olw'enkya musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.